abasinga bonna bampita mu kyotala. I look like you people. Yeah. Nene nnyindo ya kabaka. You know. Se bonanti balina omuyingo. Banjogera Oluswayiri nga lukwafu luzibu nga sina na kimu kyempuliramu. Tulina okuyiga. Babuuza batya mu lukyotala? Kisinziira. Waliwo habari yako, mambo, koje, maharaba, vipi? Marhaba. That is Arabic now, marhaba. Kati bambuuza ng'eyo. Ngamba what? Ko twagamba habari. So kumuddamu tumuzuri. Habari ogamba mzuri. Yes. Already Ama niko salama. Ama niko salama. I'm fine. It has very many words but meaning the same. Oh. Yeah. Amanya gwayo. Nze Samia Sheikh. Samia Sheikh. Okay. I say Nze Sheila Kodra. Kodra. I have a friend called Kodra. Yes, but mine is Kodra. Kodra. Nina Kodra mwana wa engineer Damba. Kyotala. Wow. That's nice. So now leko nga abakyotala bava bagala kufuna rights zaabwe. What's happening? Bizibu. Tuganza tufuna obuzibu bungi nga tugezaako ku applying for national IDs ne passports. Nga waliwo challenges zestagambe nti nze zeka nze agenze abiyitamu wabula there are very many people with the different challenges that will go on talking about slowly nga ne sister wange naye abyogeddeko. You're from the same family? No. We are different family. Okay. Nenga muli bakyotala baki? Nze ndi mukyotala wa Kiwarabu n'omukyoli. Yeah. Mama ye mukyoli. Yennyabo. Tata Mwarabu. Yennyabo. Oh, what a combination. I know, right? Wow. That's lovely. Yeah. Kati oba muki? Kati mbeera batugambe colored Ugandans. Yeah, I know. Colored Ugandans. Nze I'm Chotara for 4 generations. Sina specific that this and this, but it was from the time of the Indian railway workers. Omuyindi falling in love no mutoro. Next side ya mama omuyindi falling in love no munyankole. Kati generation nezijanga zewa sam. Kati watu fitoina ojagamba. Bakokteyo. Wanga nemu history yange tuinamu n'omuganda. Walimu omukazi kuside ya mama. Mama zala tata n'amatovu Verena. Yes. Yes. Okay. So ogenda kusanga wona tupikinga. Right. The Luganda nyinamu Rutoro city one perfect one yo kitegeera. So munira na immigration bakubuda they consider indigenous tribe. So nyino kwesiba ku kintu kimu omutoro. Ekyo sounding bulungi we manchi ogedde kubanga sibafaana nako walide. Okitegeera. So that's what we are saying. Once the Asians or Baba Whites were mixing and the indigenous natives of Uganda, a race was formed. Okay. Something different was formed. Yeah. So mumaze banga basosola or that was your first time okubasosola? Nadda tugenze batusosola mu bintu bingi. We've been going through a lot in different kind of way. Ngate n'abala nabo in their own ways. For example, nja kwogeranga mu butale. Omugenda butale ne bakulaba nga oli mweru nnyo bagamba ona ayina ssente. Okitegedde? Welcome to my world. That is it. Nawe bantu basalon oba kiki bakwata mu nviri ne bagamba naye ezo ono za kikyotala nnyo. Zinasibika. Ode mutwalo 10 bagamba 2. Exactly. Ate ebintu ng'ebyo ne bikuleka nga you feel really small, you feel out of place. Ayi ne mu mukwano bagamba bakyotala muri very expensive. Munnange. Mufumbise kidomola kiramba ekyabutto. Era tugenze tuwulira ebyo byennyini nyine bambisibwa ekiri si ffenna nga bw'olaba these other tribes. Mulimu abafumba nnyo obuto, mulimu abatabwagala, mulimu ababwagala. That's how we are also. Kuba endwadde nnyingi. Za butto. Yes. Yeah. Lwaki abantu balowooza muri expensive? Ki ekibafula expensive? Ndowooza color and the way of living and being also mixed race. You know, we are expensive. How expensive? I won't argue that much. In Jagamba, we are expensive because first of all we are mixed, and being mixed is already expensive.
How? Because twetaaga bizigo byakweyerusa. Webale nnyo. For example, the way of living. Kati olaba abakyotala bangi balya nnyo nga bogambye butto. Bagala nnyo ebisiike. Like chapatis, mandazi, biki. Pirawo. Yes. Kati bano abajja bagamba tuli expensive. Osanga batabisobola bya affordinga. Yeah, but it's not that. It's not a big deal. Yeah. Films mweyiwako neeyiwe mutikana. Buunya nnyo. Mulimu obuunya nnyo. Yeah. Okay. Yes. Gwali okifunyeko ekyo? Relationship baga nti no, omukyala omukyotala ngali expensive. First of all, before to coming out of fighting for our rights, there was okusosula mu society. Yes. But that was something we could deal with. Nekinyigiriza nnyo nti ate ne mu government wennyini, the people who we want to be recognized are also having to question our identity. So mu society kyalinga kitya? It's okay, mu society kale ng'ogenda ku boda bakulira mwe mwakulira muno oluganda olutegedde butegeezi. For example, even yesterday I had like border people, 10 of them questioning my identity. You know? I have to explain in that mpulira nkoye. No munyo yambulira ndi muna Uganda banange. I'm Uganda and I've never been to any country. Akirabika mwe mwakulira muno. I know. Okitegera. Kati nze waliwo ojjukira waliwo saga yaliwo nga bayokya abayindi. You remember nga bakuba abayindi. Omwami wange yennyini yeyaŋŋamba. Bala nkwegayirira otogenda mu kibuga konze lwaki bakuba abayindi. I was like, buli omwami ammanyi nti ddala ndi Muganda, maama wange tata wange wona Baganda. Asobola okugamba nti muyindi, ekitegeeza nti olaba yampisa omuyindi, ekitegeeza nti abantu abalala bo tebajja na kubuuza, bajja kukuba bukubi. You know? So namwe abantu bali ignorant. Abasenga bamanyi abeeru baba bakyotala. Naye ate nga mulimu n'abaddugavu. Yes. So government esosodde etya mukwano? Ate nti kyenjogerako oba ogenze government ne bakubuuza who are you? Nogamba mu Uganda. What is your tribe? Nogamba Mutoro. Nakula gwe kwere gwafaanana bw'oti oli Mutoro. Yogera mu tubulire backup. Ate b'okuffe baba baagala documentation. If you don't have documentation obeere ne family tree, of which most of us abajjajja baffe balinga ba truck drivers, balinga bakola emirimu egya wansi nga kwegamba, there are some of them, most of them were illiterate. Tebatereka ziri mpapula. Ate nga bwekudde kati nganze 4 generations back. So it's difficult to find that document. It's either omanyi documentation or a family tree. So that question of identity ogeze kunira na immigration, it was frustrating. It is frustrating for us in that we have to explain our existence in society and even there to the government. So how did you get the passport? Ofuna who the first time you ofuna passport? The first time, anti nali renewing. The first time was easy because that time bali batubulira mugende ku RDC ku kakiiko yes, so it's easy. Webaba kuwandikire, it is easy for you. But now the system changed. The system is completely changed. Very complicated. How complicated? I'll give you an example. Waliyo omukyala, mama we mu Tanzania, tata we mu Uganda. Nenga mukyotala weno, aludde weno nnyo. He's been this way more than 50 years, I guess. Okay. Kati yafuna omukazi mu Tanzania n'azaala omwana. Kati oyo omukyala bambi n'addayo ewaabwe, ndowooza obufumbo tebwawangaala. Kati ono omwana n'asigala eno. Tata mu ky'omukisa omubi n'afa. Kati oyo omwana okufuna documents, it's been very hard. Kuba she can't forge information. She has to give the right information. And the mother being a Tanzanian has been an issue. And also the father that abadde talinaako family tree. Ate nga bambi taata we bamuzaalira muno, akulidde muno, afiiridde muno. Yes. I remember nalina renewing my passport. Era nga bakubuuza ekika mw'osaalibwa. Exactly. Maama wo kika kye. And ekisinga okwewuunyisa ne Google sebe erina ebika. Bakubuuza omukulu w'ekika. Naye simanyi bannange. Ne bakulaba nga babikebedde ngamba what? Era babuuza ekika kyo n'omukulu w'ekika ne gy'atuula. I was like what? Omuzungu yatabuse. So bw'otuuka ne bagamba nti no backing up. Backing up nga sibirina, nga amanya ngatiriza bugatirizi, nange sigamanyi bulungi, nekubira taata essimu abo n'annyonnyola ne mbabuulira. I informed them. Nabagamba okay, you wait. Yagenda kutuuka Feb nga there's no response. Yeah, so I found out I was deferred. Ate nali njogera mu Lutooro kubanga mulumanyi. Ne mama yali ayaga passport nga naye ayogera mu Lunyankole ne bambuulira aleeta omuntu okubackinga up.
oleeta omuntu oyo oli almost 70 years baleeta muntu ki oba ekika muntu ki gwe basaba oyo nga banakutuma omuzadde ku ssomero kati ajja tuntume ate waliwo n'okumutwala ate ne bagaana ne bagamba ti atakufaanana takufaanana kale bwe buzibu bwe tugenze tufuna kuba maama kutuzina maaso kati nze wolaba ababrother bange abalala ne maama wange oyinza okugamba si abazaala even my other sisters so atwalayo omuntu gwe n'agamba ono yakuzaala tekisoboka ate nga mazima aba yeye kati nga nze abaana bange baddugavu namu omweru bafaana taata waabwe kati yasimagi ngaga nti abaana sigwa abazaala kati olaba engeri gye tulinamu mixed race eyo ey'omuddugavu n'omweru kati olina kyasa ezaala omwana nga muddugavu oba mweru kati waliwo ozaala omwana nga muddugavu naye ng'enviiri munyerere aye watuuka ate they just complicate bagamba ate gwe oviiridde kubanga you can imagine kati osobola okufumira omusajja nga temuddugavu munauganda ate nga gikali oli mukyotala so chances z'okuzaala omwana omuddugavu zibeera so high ate kati nange ndolaba nze nti ndimu obuddugavu nyinza ozaala omwana ate nga mweru ng'asinga ne Shila kituufu kisoboka kati n'atwalayo jjajjawe nga ye maama wange bajja kukkiriza bawakana until they provide a family tree kale ne tulaba nga abantu abalala bambi bakyotala bannaffe tebabimanyi family tree tebabirina ate nga ne information gye babayina eba backing up eba teri enough for the immigration people kati nolanga omwana alemereddwa okufuna passport alemereddwa okufuna national ID they end up on street using drugs jobless and blah blah a lot the national ID baga the same thing exactly because for you to acquire a passport you have to be having a national ID so it begins with the national ID I mean national ID no kwangu wadde wane bange limala it actually begins with the LC one so chovola aba neba immigration bavayo ne batugamba nti it's better you apply those things from where you've grown from baba bakumanyiko nebambi mulimu abalala nga balina ebizibu nga bakuzaalidde eno obonyebonyo otambudde eno neno kyokka you need those documents ate the weird thing is that nze nababuuza because we've had meeting with Nirand immigration nembabuulira immigration if we come with the ID why is it that it doesn't carry value kubanga eno ID etambula mu mitendera mingi kati ko ne bambuulira ne bagamba the time they gave the ID bawafa meaning that there are some people who got the IDs that they are not Ugandans they were trying to introduce that thing in place tukitegeera omuntu yafuna IDs more than once because baali bakatandika okitereeza naye zino eziddako ndowooza zinakaringa value kubanga zino ezibaddewo zibadde tezirina value naye nga tokimanyi sobola n'okugenda Tanzania ku ID yo Kenya ku ID yo so oba terina value ati kubanga bwe njitwala ku immigration lwaki oba ogaana kumpa passport nababulira criminals will go behind the door they will not come through your gate omuntu coming through the gate abamanyi nti I have now the papers to present kati kulwaki oba omukalubiza so kati bwagenda ku immigration ne bagamba leeta family tree bayita bakubakinga up wakola otya mukazi wati nze nabigana nagenda nenkola TikTok video negamba kati kino nina okukiteeka ku level endala nga I'm frustrated my mom is frustrated I'm like no and it pressures those old age kulogenzeyo bbanga ki I think in Feb I did my application in November when I get in Feb to do with my mom that's when bakola that weird thing nengenda ku TikTok in Feb and I told them and I said please this thing you're doing is not nice I am Ugandan nze nali simanyi I didn't know that I was not Ugandan me I knew I was Ugandan but now kulwaki oba ogana kumpa passport nga nina all the papers the backup byonna bye weetaaga ate nga okulidde wano oyagande to omuntu abacking up my existence birth certificates zonna byaliwo byonna yes wabula n'ekintu ekirala aba immigration banaye bali bakambwe bakambwe nnyo they are very rude to most people kati olaba omuntu nga mweru azze alikubuulirako oba family tree batagimanye bulungi they can't give you an ear tebabeera patient naawe they are very rude akubackinga out like I don't know you feel so small olaba omwana atya n'okutya n'addayo waka nga teri kyafunye kyokka ate nga bya mugaso nnyo nabo bakendeezemuko obukambwe babukendeeze
kati wa ending up ogenda ku TikTok otyo nagenda ku TikTok ne mbabuulira basebo ne bannyabo why do you have to tell us to pay money in the bank if we are not sure we are going to get passports? Many people have paid their money, like Ankubule, Madam Khalifa. They have paid their money in the bank, it is there. They've never gotten passport because of the frustration, the process of getting the passport, back giving her up. As a sentence, the Muria, as omuntu gwe mwanyigiriza, wali mwe munabeera bulungi. I told them that it's very bad. Take a interview or so interviewing to just as a interview. Interview me first. If I say am I eligible, then I pay the money in the bank knowing I'm going to get a passport. Yeah. But this thing they are doing is illegal. The process, the system. Yes. Birth certificate yawan. Exactly. But still they are saying you're not a Ugandan. Yet after even paying, gambe katinga passport osooka gisasulayo. True. Ate nojja eno interview ne bifairinga ne bakuzunza emyaka gijo. Nze yange nagifuna after 7 years. Passport. Yes. Gomana ali mu P1 amaze P7. Exactly. Sweetheart oli mufumbi. Nagifuna after 7 years. You know? Nera. Nakyo gobako nga kikyali wo baba bakyava nawo dda. Kyokka ate nga baawaako sister wange omu. Abalala ne babamma. Nga nange kwendi nengamba kati oba mwawo oli kati ate nze yet we have the same what we have the same family nenga mufaanagana kala yes exactly buli shows eziga lyali awo because it was the same with me nange young sister wange yali alina passport actually the East African passport and I told the lady just shift the information here and put it there. The first time nali under my dad omutoro bwe natuukayo ne mama ne bagamba ono nafuna bias omutoro nansindika eri owomunyankole wasaidi ya mama nembuuza but why I'm just renewing you have my sisters just shift information ogiteeke wali kubanga naye mwamuwa passport nagamba genda eri kwe natuuka owomunyankole nembuuza naye kulwaki ekintu kibadde bwe kiti manyi bwe yanziramu ekikulu noyenda kitokwenda passport ninyenda passport so anything you do vague as long as I need a passport is okay so ne banshiftinga ku side ya mama nengenda kulaba nti walimu obuzibu bulungi mu immigration so ekitegeeza nti buli culture ewelcoming culture yaayo bwekyo walaba ekyo nakyo mwekiri that is also ekyo nakyo mwekiri tetujja that is a society thing gwoyinza okubeera comfortable ne muganda muno ng'ekyo kintu kye babadde babuuza lwaki temutuwasa bintu ng'ebyo ne mabudira comfortability is very important gwali abuuza ku TikTok ekibi temwagala tuwasa naye munnange nobaba batuwasizza era tufuna obuzibu nga tugezaako okufuna documents yes kuba abalala balina abaami baabwe nga baganda naye nakugamba nze maze emyaka 5 tebampa ID kyokka ati kyokka ate ng'alina omwami omuganda sooka ompulira bizibu byabakyotala ebisinga byemusinga okuyitamu documents ezo documents then omirimu gwe mirundi emeka office meka zolabyemu abakyotala abawerako baba atya muli expensive kati nzize nsabye omulimu ku NTV oba ku Spark oba ku ki how is my being expensive related to the profession I'm asking for you know there's nothing kanosa kuba mulimu supermarket balaba nga obavoola supermarket abako omulimu exactly oyimire omyukire omwo ate bakulaba mu katale ng'okoze omulengo bagamba muddeyo ewammwe mugende mukole ewammwe mutuviire ebifo byaffe fe abalina ate kyokka nga tuli banaye which is not actually that thing is not balina okutegeera nti omukyotala ng'omunauganda ali eyo walimu alina ssente ate alina n'ali awo emisiyamu like the way the other Ugandans just like any other culture any other tribe that's how we are the difference is ife tuli ki mixed that mixing they yabambi yebatabulatabula ate tutufunyemu nnyo ebizibu kuba eno tetuliyo n'eno tetuliyo ne mubula we mugwa abasinga eyo babeera batuyita babisiraani kuba bo mu ndowooza baba balowooza nti for us we don't know our cultures being a mixed and they are denying our rights in Uganda and we are not getting any rights from our parents where they are coming from kati baba bamanyi bano balina ebisiraani tebamanyi culture tebamanyi ebintu byabwe manyi abantu beno balowooleza nnyo mu nonono those things so baba bagamba these people don't know their own culture so they are full of bisiraani naye nga bumanye ennono tubiwulira tuzimanyi yeah of course they are serious parents abakuze kati nga bataata baffe mukula bababuulira you have this clan this is your tribe your ancestors are from Yemen ABCD like this yes ffenna bambi
Kanyikiriza baba ne Era bajja nga bali biri mu mirembe. confusing. That is so nice. Nedda omanyi madam bibeera very confusing kubanga kati ngonza omutoro bajja kumbula ku saidi y'omutoro ninayo bajjajja ate n'eri abayindi nabo babeeramu n'abajjajja Jajja, you know. kati n'atwala ni n'alekaani Ogenda n'abayindi. lwaki ngenda n'abayindi ate nze nakulira ate nakulira eno tebamanyi tebamanyi bali bajjajja b'ekindi baaleka wano bayindi babayita ba Africans. So it's really that's why we are saying it's a question of identity, not nationality. Tumanyi ndi muna Uganda, but how are you identifying me in Uganda? Kati eddembe olyagala otya? Lwaki ogati mulwanira eddembe ly'abakyotala? Abakyotala mwagala eddembe lifaana litya? How do you want to be like perceived? Twagala batukkirize nga bwe tuli nti we tujja mu bintu ng'ebyo baleme tusosola. Let them embrace us, let them welcome us. Weba nti those circles, those biki tumanyi mulimu abakyotala abalala who have ended up contesting what, but they've been denied votes because of their appearance. Tulina basista baffe Jinja wano Iganga where they've been contesting. Naye omuntu agamba we wabba smart tunamuwa tutya votes, agenda kulya buli muceere, agenda kunywa buto, okitegeera. Kati nedda ebyo byonna bambi tebiriyo kuba tulina ne abafa abalala abali eno naye nabo balya byennyini. Yet the officials they are working. So that is tebatunula nnyo personal characters. Batukkirize tuli Bannayuganda and we have a right to acquire those documents without difficulties and to also interact with the society freely without any bias, being biased. That's all I can say. Yeah. So do you think kino kiri mu bakyala mokka oba n'abasajja abakyota? Because I mean gye bali N'abasajja of course gye bali bafuna obuzibu. In 2016, if you can go on NTV, there is a gentleman called Mino. Yasooka okuvaayo with this issue of having difficulty in Kabale. If you can see that clip, he is a man, but he was also finding difficulty. Naye kubanga ekintu tekyatambula nnyo. Naye kyenva mbulira government, today it's me, tomorrow there was someone else. Yes, true. If you don't deal with this issue, it's going to be recurring. Ate intermarriages are happening. Abazungu tebagadde Abannayuganda. Abo tobalaba. Bagenda ddala bali abaddugavu bennyini. I have two sisters. Kiraba. So kati nina ebiwala byange n'ebitabani byange byonna bizungu bizibu. Enviiri zonna nzungu. Bigenda kubeera batya. I know. You know? Those are the people we are now fighting for, the generation to come. Do you think bino ebintu ne mu masomero gyebiri mufuna obuzibu mu masomero abaana bamwe gye basomera? Era gyebiri. Ndowooza walabako ne clip ku TikTok ng'abantu bacomplaininga nti Abasomaali, nja kwogerera Abasomaali, nti Abasomaali beesosola ebintu ng'ebyo. Kati abaana babeera wamu balaba they've been discriminated. And you know families are different. Kati mulimu family nga yo erina engeri gyesosolamu abakyotala nga noono omwana akuze amanyi oyo mukyotala bwe batyo bwe bamusosola. Kati watuuka ne munne ku ssomero they are different. Okitegeera? Yes. That's not nice. That's not nice. Because even my son is studying there in the village. Naye the time reached yali ali mu class nga teacher mubulira dda mabega omwana n'abanga anyiize munambula gwe nawe Indian kuli lwaki kye kikunyiiza? Okiraba? Why would you say that? Naawe bakugaba school fees. Nze nzijukira we nali ku ssomero nga bagamba naawe babagaba school fees mwe abazungu abeeru mugende mulete mulina ssente. Naye wetunulako teweeraba kubeera muzungu. Nakumu nali tandika business yange ya snacks. I wanted to start selling chapati biki. Then bana abatambuza nakani mandazi kati I'm feeling like a Ugandan right now. Kati if I also sell in these arcades in the morning for breakfast, can't I make my money? Nentandika. Naye comments zera ndi nfuna omwo. Namwe mukyakola ebyo. Tulowooza ssente zaasigala wamu. Naye nga gwe bambi wala oli Munnayuganda. Yes, I'm a number woman who is trying to move my things like any Uganda. Yes. So lack of awareness and sensitization, that's why I kept on moving this thing. Tekanowa boda amanyi nti weetuli Bannayuganda, we are part of you. Kino omusajja asobola okuvuga boda nga mukyotala. N'omulinnya bulungi. Yes. Leka nkubuuze mu ame wali olabyemu omukyotala? Semulabangamu nate kati omusana ye mungi tebamyuke. Mwe balinda bagumu nga bali happy nga bali strong but they are scared because they don't fit. Kati madamu kankubuulire bw'ogenda mu mayumba g'abakyotala eno olaba abaana bali balya mayirungi. Naye nga just because they are jobless, but they have gone to school, they are lawyers, they are doctors, they are what? They are there.
even us here are graduates, but me have been I'm a graduate, but 8 years I've never been in any office. Okujjako nakola public administration and management. Naye lwakuba nze I tried doing other businesses anti batutegereramu ebyo lwakuba bino bigaana kati n'ogamba let me just do any other business. Wagezaako okusaba emirimu? Yes. And responsibility. Oh my God. Never interviews, my dear. It is always different with you. When it comes to you. How different? Nze waliwo gye nali sijja kwogera wantu awe nagendako interview. Ne baŋŋamba oli muna Uganda nga bamaze okumbuuza ebibuuzobuuzo bingi konzeye kyekiraga ne mbagamba national ID n'okuba nti nasomera eno. Ne baŋŋamba naye kati tukwesize tutya n'ebintu byaffe ebya kampani kuba tukulaba tofaanana kubeera Ugandan. There's some place yes. Tikiteezo ojja kutambula n'ebintu byabwe bitwale. Exactly. That is nice. I can fly away or maybe go anywhere, something of that kind. Can you imagine? But those were, it was like 4 years ago. Nokivaako. Nakivaako era namanya nga atera essuubi. Tugwamu amaanyi kubanga I also did degree in human resource management. N'olaba okufuna omulimu. They question your identity. Kati company webeera y'Abannayuganda. Naye ayagala kufuna oli omunnayuganda emirimu gye baagala tuwa receptionist kubanga onyirira yes. So if you're doing something else baba tebaagala kufitinga nawe ba company ya foreigner baba baagala kufuna omuddugavu kuba kati gwe your identity is question baagala bafuna omuddugavu bategere nti aba foreigners bawa emirimu abaki Abannayuganda kubanga omunnayuganda kubanga tamanyi nti ndi munnayuganda bwananda bajja kuloza bano balese waabwe okitegeera kati neyo challenge tugina mu mirimu. Have you thought about acting? Yeah, we have actors. I cannot just come into acting when basina talent eyo. Newe bali ba actors bagala nyabe. Abaana gye bali. Wow. Ate abaami bemufuna omwami nga muddugavu mu Uganda temufuna mu challenges naddala mu in-laws and stuff. Kisinziira mu family ki gy'oba olonze. Kuba mulimu family endala nga bo basigala wadde bazadde mu baddugavu naye nga basigala babasosola. Ne wabeerawo bano nga tebaakwatagana. Maybe out of love nga they did just not accept him. Maybe. Naye wofuna bali nga beeyagadde. Of course. And most bachelors we use culture. We rely on so much on culture. We base on culture. So tukulembeza nnyo eddiini abasinga. Kati oli waba musiraamu n'ono I know. Assalamu alaikum, salamu alaikum. Ashahada. Yes, abasiga. Lesi buli mchotala nti musiraamu. Mulimu omuchotala ow'ekizungu nga ye tata muzungu, mama muddugavu. N'abeerawo ow'ekisomali, n'abeerawo ow'ekichina, Bachina, n'abeerawo batakishi bano abalimu ba Eritrea. Kati wabo bonna bali kuzaala abachota. Ate bano abachota nga Munnayuganda n'Omunyarwanda. Abataba abachotala. Ne bano abatambuza amasepiki bano ba Egyptians bano bali kuzaala Bannayuganda. Nesimanyi mwagenda bakolera ki? Ffe twakimanyi abachotala bonna basiraamu. Anedda mulimu abatali basiraamu. Ate n'ekirala kye njagala kubulira Abannayuganda bannange abasajja baganywa abachotala. Omuchotala tomuwasa ku lwakala. Yes. Leka bano bawase ekitaala. Yes, ekitaala naye si kye kintu kyolina okukulembeza. Kubanga naye muntu okitegeera mugenda nimba ukola picture eri ey'ekimuli naye they also human beings. Yeah, so it brings abeerayo mu marriage naye takufeelinga ng'omuntu because I've got very many complaints. Okay. Yes, from those people who are marrying the Baganda Banyakule like that. They are saying nti ekizibu bakulembeza nnyo kala njagala muntu shila ndabe nga nze shila. Because olaba eno skin with time oba olabe omuchotala nga akadde egenda nga deteriorates. It gets some marks on the face. It gets, you know, so this person is not going to stay the way you picture her, but the inner person is going to stay. Exactly. Bagikyuse ate waliwo abagamba mbu nti abachotala tebalina mpisa gundi yawasa biki nedda naffe tuli bantu naye mulina empisa. Walimu abalina empisa mulimu abatalina. It depends on the family background and culture. Bw'atyo temwagala basajja baavu. Temwagala basajja baavu. Kisinziira nga tenganza ani amwagala. Naye era weebale nange wano simwagala.
ate n'ekirala abakyotala bajja kunyigira n'ekintu kye mbabuulira kiba kituufu. You know some things are facts are facts. Enkoko eri loko n'enkoko eri broiler waliwo difference. The Frisian cow and the local cow is not the same. Ate awo ntakireka awo mwe mumanyi Ffe tujja kwesootinga tukitegedde. Naye ate bagamba nti abakyotala bannafu. Mbu bw'owaasa omukyala omukyotala onomutaka abakozi aba. Omukozi anaayoza, omukozi anaafumba, omukozi anaasiimuula, n'ajja okuba ng'alabirira ekisenge. Omukyotala kimuli kya ku mmeeza alina kuba nga buli kadde atunula bulungi. Era tujja kuddayo wali kisinziira ku muntu ng'omuntu. Naawe omwami we oba obisobola oyagala why not? Okitegera tukyagala. Naffe abaddugavu omwami wange alina ssente, why should I suffer? Right? You do it for you aren't born to suffer. But if it's not there, kisinziira anyway ku mpisa y'omuntu. Kati nganze sirina maid. I've not been having a maid. I don't have a maid. Kitegera, I do everything by myself. So it depends. Ate musosola. Mwe bali abasosola nga wolaba waliyo Omuganda asosola any other tribe. Era kiwafuna. Era naffe mu bennyini tulimu abeesosola. Kati mukyotala w'ekiyindi ayinza okusosola w'ekiwarabu n'asosola w'ekizungu. Naffe mwebiri. So those are normal things. So do you blame abantu abasosola abakyotala? Maybe baalabanga waliwo omukyotala omu yayisa obubi. So n'alowooza namwe omuzze namugenda kuba the same person. Nedda kati wano lwaki tukireese bwe tutyo? Kuba bakyotala tuli in general. Kitegeera tuli ffenna. Eno ffe mu ffe ffennyini. Okusosola kwaffe kuli kwa tribes. Yes. Like ono tagenda kuwasa mu family eno such things but not that so much. Kuba wogenda nnyo ne weetegereza abakyotala basisinkana nnyo ku emikolo. Yes. Babeera bangi beeyagala nnyo. So that thing there always brings them together. Naye okusosola kuno okw'abantu twagala ffe baturecognize like Ugandans. Ffe tetujja banenya. That's why we've come out to sensitize. Lwakuba abalala mpozi babadde tebakimanyi. Nti waliyo even bakyotala of different tribes. I was shocked nti abakyotala baga rights. As in, what is that? Era bonna aba TikTok yo ne ngamba what? What is that? Kati tusaba kitandiike ne bannayuganda bannaffe baleme tusosola naffe tukyejjemu. Era n'abakyotala nabo abali eyo nabo balekerawo okwesosola. Si kirungi. Bulijjo baba bagamba naffe ekigambo bakyotala tetukyagala. That is the term. Babuuza nti ekigambo bakyotala mukyala wamulaba omuzungu kasi omugamba muzungu. What are you saying about muzungu? Why are you saying muzungu? Nabo bakimanyi. Kinamu ekigambo bakyotala kibayisa batya? Tetukyagala nnyo naye centuries and years we've been referred to that. So nakikozesa because I wanted to get that the attention of that specific group I was supposed someone to understand that it is the mixed race they're talking about. Kubanga nandivuddeyo ne ngamba ndi mutooro naye batusosola. Naye kiramugabe ku migration ale kyazzeemu. Kati ndiyongezaako kugamba you're trying to push us fine. I will say I am a Mutoro. Now you're killing my identity. You're killing it. Kubanga nze in my heart I know I listen to Indian music, I love it. I eat Indian food, I cook it at home, I love it. Neno amatooke ngafumba ne kalonyezo kalya. So combining eno neno ne nengatiriza. That is what I feel in my soul. Ate nga twerabidde mulimu abantu abalala bayita ne bayindi bakyotala nayita omuwarabu pure nti mukyotala abo tebaba bakyotala. Them bakyotala to me I think we are the mixed race. Exactly. That's the right. Kati abantu bayiga okutwawula. Ati mulimu n'abayindi abaddugavu. Gye bali. Namubuuza kati omuyindi lwaki oli muddugavu? Lwaki omuyindi aba muddugavu naye alimba? Nga nsingako n'obuddugavu. Gye bali. Kati olaba. Katonda ye. Kati gw'olaba omunyankole mweru. Omukyoli si mweru. Omuteeso si mweru. Abagisu mulimu abeeru n'abaddugavu. So kiri bwe kityo. N'abayindi. Era n'ensi zaabwe mulimu abali mu desert nga bw'olaba abakoromojjo. Mulimu abali mu wetland, mu west. Just like you see Uganda. Thank you. That makes sense. Because most of the people were saying mulimu abana Uganda bennyini abali pure Ugandans, indigenous nga balina that complexion, the light complexion. Now that's the reason why we have Ethiopians, Eritreans looking like us. Yes. You know? Yes.
a lot of confusion is that tomorrow there is a war. They are not going to ask me, am I Ugandan? They will cut my They will neck just immediately. So security wise, You explain yourself. you would say that that place tetunaba kutuukaawo You know? naye government erina okubeerawo forwarding the things for us we don't see. Mm. They are supposed to forward see. Mm. How are we going to bring us out? Ate kino kintu nze I don't know, but it would have been tackled by the government immediately when Uganda had become Uganda, because that time the community was small. Singa batakalinga ne bakola data bank. Yes. Okitegeera Yeah. ne bamanya tulinamu bano ne bamanya information ya grandfather wange. Right now I wouldn't be suffering. But I think Nira kati Yes. ekikoze because etadde mu system. Buli kimu kyonna kijja buzi automatically. Tukyetagana kutambula na bintu bingi. And that's why nababuuza ne ngamba me and Sheila, if I have my ID ne passport, I'm certified. Yes. My son tasobola kujja ne birth certificate n'alaga nti ndi mwana ndi mama we, so that you can give them the ID. No, alina okumanya family tree. Mwali already mu system kiba kina okubeeramu. So do you Kati- think bino ebintu balina bitandika eri nga mukyali bato nammwe? baali balina bitandika in the past. Mwafunako era obuzibu buno, mwafunako challenges mu masomero nga musoma? Ndowooza bandikitandise na kusensitizinga bazadde baffe. Kuba olaba n'essaawa zino twakajja okutegeera nti tulina associations zaffe nga abakyotala. Naye we were not aware. Most people out there were not aware. So sensitization, yes. When I came out, we learned. So I think 7 years, 8 years. Wow. So we've just come to know about their existence. So abantu tebalackinga sensitization. People lack sensitization. Yet everybody, for as long as you're a citizen of that country, you have a right to acquire those documents. That's what I think. Kubanga ne wano bagamba nti you are not fitting because you're called Sheila Kodra. You don't have a traditional name. Kodra maybe. Kodra is not a tradition. I need to have the traditional name that will make me comfortable. But my parents never knew. Toyina mpaako. Nina mpaako naye teyali ku documentation. So I asked them and I said, did you sensitize our parents? Abamu bali illiterate. Tebabimanyi nti bwenzaala omwana nyina omuteeka. Ate akazaala kali awo akalaba keeru kati okateekako liri ennyenya. Oyita omwana katono ojja omuyite oba naabirye. Omuyite ennaku. Yino balina ennaku. It's okay, we can adjust to it if we knew, because even my son namuteekako ey'omutoolo. Net sensitization and awareness was lacking. Yes. So we are suffering because we didn't know. Ate nga ensi eyingizaamu abagwira abalala twetabula nabo tubafaanana. Ate kati olabira nti tukyeyongera okufuna obuzibu. You know? Kuba omulitria is going to come looking like me. And she will have to present a document. I also have to present. By the time bamala oli mu Eritrea kumutuukako nze oli immigration engeri balina obusongo. Bakambwe bambi tusaba bakendeze ku bukambwe si mu bubi naye tusaba bakendeze ku bukambwe kuba bireetedde bannaffe okutya. Kubanga mbabuulira ne ngamba, we give you respect because we find you in your office. Nange ndi mukambwe. But when I find you there, I have to give you your respect. Naye ate bondaga obukambwe kiba si kirungi. Ate nze gwolaga obukambwe yenza ojja kusanga mu ddwaliro, yenza ojja kusanga mu ssomero y'omwana wo. I'm the same person you find in the community. Exactly. So be aware of how you treat people there. That is so important. What goes around comes around. True that. Okay. So singa obadde omitinze omukulembeze w'eggwanga, message ki gye wali muwadde? Nsooke ne Sheila. Omukulembeze w'eggwanga President Museveni nandisoose kumubuulira nti we need a way how to make us feel comfortable in Uganda. Ye waba alaba nti getting a tribe ejja tuyamba kubanga n'abayindi nabo baabo bafunye tribe yaabwe. If getting a tribe or a way to specifically get us out of our community wise, if he can put it in place, it's okay. Nakyo kijja kuba kiyinza otuyamba. Then I call upon him to advise Ministry of Internal Affairs, Ministry of what is it called, Gender and Culture, the UNESCO, those people dealing with culture, okukwatagana wamu balabe batukola comfortable in our own country. Bamanye nti kale ndi mutooro naye culture yange ewaka tejja kubeerayo omutooro oli
pure Mutoro. Let me not kill my identity in my own country. Nekweka manyi kulaki bekweka abachotara because they are uncomfortable. There are some things bye bayinza okukola mu public gwe noyewunya n'ogamba tono Munnayuganda ate bino kulaki abikola. Tajja kujja mpaka ateekako akayimba k'oluyindi ojja kulaba nti yeepanga. Naye kati balina okukola ng'ezo trade shows of bringing out our culture. Is it the government oba mwe kenyini okwekolamu omulimu? Yes, of course, tulina okukwasaganya ne government kubanga budget enaavaawa kituufu government and what are they pushing for to bring up the culture and we are part of the culture. Ate kuba naffe tu participating in political affairs. Yes, we are taxpayers. We participate. We are business people, we are politicians, we are very many. Nesingi nga teyafuna buzibu singa Katongole. Anti omanyi mulimu n'emikisa. True. Katongole si mukyotala. He has not the indigenous tribe. It was these Indians who came in the past, Idi Amin's time, his parents were here. Bwe babagoba Museveni we yabakomyawo kujja kufuna properties zaabwe ne bajjayo naye ng'omwana omuto kati ye mugezi oba bazadde be bagezi. Namweri akatongole. That is why they also telling us embrace the native names. They will help you to fit in the society. Kati tekiriyo kikola. Is that a bad idea? It's not a bad idea, but who knew? I told you my son Namua, but my parents never knew. Nze nakitegeera ku immigration omukyala ya interview nga nagamba ekibite mwina amanya gaba tradition gaba Uganda. Kati nengenda nengamba my mind said, my son. I went and made a birth certificate at Miro and gave him a third name of Mutoro. Naawe wakola? Nze tebanna bakyali bato. Tonnazaala? Kati kino kirimu contradiction kubanga nyina one grandmother who called me recently. She is Amchotara, but she holds a name of Basoga. And she went to immigration to get a passport renewed. Nafuna kyekimu. Ne bagaana. Naye ng'alina erinnya ly'Ekisoga. Ng'alina erinnya ly'Ekisoga. Kati n'engamba oba n'erinnya ne bati olina kyekimu. I was scared. I said, so we are trying to come in, and because I met with that gentleman yesterday of Kabale, Nagamba Sheila, let me tell you, even though I have tried to fit in Uganda, but they refused to welcome my auntie Nikasese, she's been there more than 40 years, but she also did the same thing and also put her local name, but still they disturbed her. Refused. So it is supposed to come from these borders to accept us. Bwamba mpadde omwana wange erinnya lya tradition ng'olaba talifaanana, but I made an effort. Omuzungu tajja kuveeyo aweereza omwana we traditional name. But me, I made an effort to fit in society. Lwaki onnyigiriza? Kati ng'ojjajja alina bazzukulu buli muntu wano alina the name. Why did you refuse to renew her passport? She's also crying to me. What authority do I have? Use that local name, but also give you part of my family tree that will confirm the name. One family trains or take up yeah. So family tree can always back up. No about a money family tree that I documentation. At least no about this or more to go present in a relative way. Try to question that person. The relationship is still, it's true, it's there. Banga bagambe bwe tunafuna chairman siju RDC, those people can also be bribed. Pakistanis go there and they bribe, all those foreigners, they also go there and bribe and get these documents. That's why they have to be hard for security purposes. We understand. Naye woba olabye nti banyigiriza nnyo. Ebintu ebirala muteekemu IQ, intelligence. And love. Babelemu n'ak'obuntu. Yes. Because omuntu asobola kusaba passport for 7 years. Yes. Naba nga tagifuna. Abatuwa ku mirimu. Mulina abantu emirimu mulimu abaana abasomi naye nga batya okuvaayo because agenda vaayo yasoma alina empapula naye talina ID. Okitegeera talina passport talina ki. So aba government abapointinga n'abakyotala gye tuli bagalako minisita nga mukyotala yes tulabeko ba MP abawera bakyotala. Yes. Then we immigration ogendeko olabeko omwana wako jja nekojja manyi ffe twewasa twemanyi nnyo bakyotala ogendeko olabeko omwana wako jja eri omwana washe binyuma biki ebirungi ebiri ku mukyotala nga tuwumbawumba ebirungi tuli balungi ekyo tukimanyi abakyotala bonna balungi tuli balungi. That's all I can say.
nze ng'omu kuba So, empisa biki? buli omu abeera n'empisa ze kisinziira Anti bagamba ngeri gye muli balungi muba proud. So Si agamba ffenna. oba njagala njagala oba tonjagala njagala. era naawe wowe bamanyi nti oli mulungi tosobola beera proud. Can't you? No. It depends. It depends. You cannot, but some other person can. Ati kati ffe tubatukkiza kwemanya. Kati Bakaleka olaba munakugamba. n'ekirala kye bagamba mbu abakyotala beewulira nnyo biki. Nedda abakyotala abasinga basiraamu bakuze n'eyo culture y'obusiraamu nti balina okwekweka. Kati oli omwana omuwala akuze tabeera nnyo mu basajja. Kati gwe oli mukwanira mu public alina ensonyi. Muwahaaga. Kati ojja gamba mbu yeewulira yeematira ate nga teyeewulira. Eyo just engeri gye bamukuzaamu. Values zazimanyi. Exactly. Okay. Yeah. So bubaka ki bwe wali wadde ggwe omukulembeze? Nze omukulembeze musaba abambye fube nnyo okulaba nga they embrace us in Uganda kuba naffe tuli part of political we get involved in political affairs and also alabe nti at least mwabo abaappointinga emirimu abakyotala babeereyo nabo basoma bagezi. They can do what that other man is doing, emusoga man, emugisu, because they are the same. Ate abala basomye nabo bennyini abaliyo already basomyeko nabo mu classes ng'amanyi nti oli omwana omukyotala yali atusinga mu class. Gye bali so bambi tubadde tusaba please you consider us ku bintu ng'ebyo emirimu n'ebirala projects eziba zijja because I know we have people that are capable. On a lighter note, bwe munaatuuka mu ofiisi ennene temuwenga bakyotala bokka. Nedda tekisoboka kubeera si bonna nti basomye era buli kimu kibeerako merits. Naye omukyotala atasomye tanyuma lwaki abatasomye nga temuzungu? Kisinziira. Waliwo omwana eyagamba ku TikTok nti omuntu omweru lwaki tomanyi luzungu olwokubanga omanyi oluzungu. Anti kyekyo bwe kijja olaba nawe mentality ogiina tumaze kubula we are all Ugandans. Don't see the color. Gwe naawe abannayuganda abaganda gye bali abatasomye. Abatamanyi Luganda. Abatamanyi nga Muganda naye nga Oluganda lwe lufu naye nga Muganda. Ate nga tebagenze na kusoma they don't manya economical challenge gy'oyina nange yenyigiriza. There's nothing ate oluusi fear. Omwana agamba nze buli we ngenda ku ssomero bampita muyindi bansindika enviiri zange bazisikasika bakola ki. Olaba omwana ng'atya okugenda okusoma. Nze nkubwidde ekyange. Nali naye omuto nali kyeru nnyo obuso bwa layini enviiri zange nga zamunyerere naye ng'abaana bazanyira muli muyindi nga bambeera togenda kunoonya ku mirimu naye nga abaganda bange bonna baddukavu zinze kanze mweru muyindi naye nga baana bampita muyindi natwanga ekiseera nga ntyana okugenda ku break time okuzanya n'abalala because nga lwe banjira buli omu abansikaasikanya you know. Ate ekirala kyoyogeddeko nti okuwa abakyotala emirimu nti bajja kusika abakyotala mwe bali abakyotala bali mu gavumenti naye tebasise bantu kyova olaba naffe tuli wano tugezaako okubasaba nabo balina ebyo baliwo tribes emunze mmanyi naziga nti oleeta oyo nedda tetujja kweyamba. Kati abakyotala baliyo bennyini ne mayindi yaabwe nabo batulabanga abatasobola because for them they have gone a mile ahead. They feel mwabali wansi temusobola bambi tukyaliyo. So meaning n'abakyotala bennyini mulimu abakyotala beerwanyisa kubanga balimu enjawulo different tribes okubakwasaganya si kyangu nga bw'olaba omunyankole ayinza ogenda mu gavumenti n'asika munyankole munne abo bo babambi bakabaka okitegeere naye tekisobola kubeera ku mukyotala kubanga ni mixed different tribes n'okumukwasaganya okuleeta ababusoga n'oleeta ab'omutoro ate ekikwewuunyisa oyinza okusanga omukyotala omusoga ate ng'asika basoga bokka. Kati mugenda kikola mutya? Kino kiri challenging but sensitization will help. Sensitization will help. Yeah. We have to deal with it. It's now. This is the time. Kubanga kyo mwene eri abakyotala kati. Abakyotala kye tubagamba bambi nammwe muyige okwagala abantu mu Uganda. Embrace Ugandans so that they can embrace you. Love Ugandans so that they can love you. Muleke okwesosola, love each other, stop hating each other. It's not good. Discrimination is not good within ourselves. If we want to be accepted in Uganda, it has to begin with us. Tweyagale nabo batwagale. Abakyotala gye bali bangi bannange. Why don't you involve yourselves in activities? Ogenda mu gym tolaba mukyotala. Nze sometimes nebuza muliwa. Ogenda mu town otambula tolaba mukyotala.
please come out. Nkimanyi nti you still have that fear naye muveeyo mu kituli kye mulimu. The way I've come out namwe mufune courage. No one tewali abawalana, no one hates you. They love us, but they lack awareness and sensitization that we exist. Leka tukwatagane wamu wemba njogera wano omulala naye ali Busoga ayogereko the same issue. Ali Butooro ayogereko the same issue. Bring awareness so that feeling comfortable. Baje talenti zaabwe. Baje talenti zaabwe. Manyi wali abamanyi okuyimba. Je bali actors are there. Je bali come out. It's your time. You know, it's the time. Hold your belts and come out, please. Come and show your talents. You show your talents. Temutia, tewali abawalana wano, tewali. Ugandans are welcoming, only that they like to be, told that you exist. Thank you so much. So, mwanange ndoza mukitegedde buli muntu talaliye wala muveyo. Abakyotala mujje, tuveyo ffenna. Naye kamba yingiremu ebyenkya byanca. So, mbere bulungi. Ciao. Thank you. Thank you.